Ab'emikwano Mukama yeebazibwe. Abasalaamu salaamu alaikum. Kasubire nti buli omu ali bulungi. Mukwano nga gw'oli eyo tonna subscribinga, bambi please subscribe to my channel for more videos ekikwatagana ku nviri zaffe. Naye lwakubanga obudde bwe bunsalayo nja kumakinga sure nti nfuna obudde tusobole okukola ki, tusobole okusharelingako. Kati mukwano ng'oli eyo oli mu kiyumba oba oli eyo oli Uganda naye ng'ajjukira bino ebizigo bye tukozesa babiteekamu kemiko oluusi ne bikutula enviiri. Kati njagala nkulagirira ekintu ekitakutula nviiri. Kozesa aloe vera. Aloe vera gwe tuyita ekigaji mu Luganda. Mu Luzungu aloe vera, ekiganda mu Luganda, mu Lunyankole enkaka. Kansubire nti munfuna bulungi abeeyo. So kozesa aloe vera ayambako enviiri zo obutakutuka, ayambako enviiri zo okuwanvuwa, ayambako enviiri zo okugonda. Kati mukwano mbadde nsaba nti gwe alina enviiri engonvu nnyo ku mutwe, simanyi oba onaasobola bw'oba oyagala enviiri ezikaluba oba ojja tuteekamu, kubanga aloe vera efuula enviiri okugonda kubanga nze enviiri zange zibadde zikaluba ne muteekamu ne mba ng'ataddemu ebizigo ebigonza. Ne bw'oba nga mukwano nga gw'oli eyo oli Uganda, ne bw'oba omaze ekyeyo kyonna ogenda Uganda, munnange gezaako okozese aloe vera ojja kuba oŋŋamba results. Kati waliwo n'ekirala nga enviiri zo zaakutuka wano mu maaso, kozesa aloe vera. Nja kubaleetera akalala ka vidiyo nga tukozesa amazzi g'omuceere. Eno aloe vera ku luno olw'obudde sisobodde kukola vidiyo olw'obudde, naye bwe nnaafuna obudde nja kukola vidiyo. Kati ababuuza nti lwaki siraze enviiri zange nja ziraga kati ndi wabweru, sina ngeri gye nsobola okubikola ku mutwe, kitegeera abali mu biwalabuwalabu so ndi wabweru sina ngeri gye nsobola okubikola ku mutwe. Ne singa mbadde munda nzibikula nenkola ki nezibaga, osobola okugoberera vidiyo zange n'olaba vidiyo zange zonna ze nteekayo. Mukwano nga gwe tonna subscribinga, please subscribe my channel. Nkyaleeta ebirala naye munansonyiwa obudde bwe bunsalayo naye mukwano try aloe vera. Namugozezaako omanyi nze mbagamba ekintu kye maze okukozesaako, era olina types 3 oil z'osobola oteeka mu aloe vera. Omukwata n'omusala ebino ebya green n'obijjako n'omuteeka mu machine oba olina machine. Bw'oba oli Uganda nga tolina machine, ofuna akatimba n'onnyigiramu bwe bati kuba jjukira byo biseerera, n'onnyigiramu bwe bati nga bwe biyiika wa mu kantu k'oba otaddewo okuyiikamu. Bw'oba olina coconut oil nga mulungi ng'alina ne aloe vera, omuteekako n'omugatako, okitegeera oba ng'alinga ekigaji, osobola oteekamu 2 spoon n'oteeka mu mutwe. Abamu bamukozesa nga conditioner, abamu bamukozesa nga kale omuteekamu essaawa zo z'oyagalidde. Kuba namutaddemu for 2 hours, namutaddemu ssaawa 6 nga wabula eddakiika 10 ziwere 7 naye obeerayo mu 7, 8, 9 kati ssaawa 10 n'ennyingira ekigo n'enkola ki nemunaaba, so almost namazaamu ssaawa 3. Naye nagenza okugyamu bwe bati ng'enviiri zigonozo nga mataddemu ebizigo. Jjukira nti kati e Uganda ebizigo bye baatuleetera okugonza enviiri, oteekamu enviiri ne zikutuka, oteekamu enviiri ne zimyuka. Ne aloe vera si wa bbeeyi, si wa ssente nnyingi, buli wamu osobola omufunaye. Kangeese nti oli Uganda eno Muwarabu oyinza obutamufuna, abamu Muwarabu eno oyinza obutamufuna. Naye bw'olaba ekizigo kyonna ekikwatagana ku nviiri, oba oil oyina ng'eriko aloe vera mukwano, oba shampoo oyina ng'eriko aloe vera, bw'olabako akafaananyi ak'ekigaji mukwano mugule. Ne bw'olabako akafaananyi ako akaliko coconut mugule. Coconut oil ayamba enviiri. Ne bw'olabako olive oil, bye bintu bisatu birinamu experience ebisobola okukola ku nviiri zaffe, kubanga nze mbikozesezzaako. So bw'oba tolina olive oil okumumikisinga n'oyo aloe vera ng'omaze omumikisinga mu mashini, osobola omukwata n'omukuba mu mashini. Bw'oba tolina olive oil osobola okukozesa coconut oil. Bw'oba tolina coconut oil osobola omukozesa yekka, okitegeera, osobola omukozesa yekka. Kati please comment, like and share. Please subscribe for more videos. Okitegeera ba mikwano. So nja kukomawo ne vidiyo ng'eraga engeri gye tukozesaamu omuceere, amazzi g'omuceere. Bannange amazzi g'omuceere nago malungi ku nviiri nno, mukwano togayaala.
osobola okudda e Uganda ng'olina enviiri nga bagamba abamu bagamba nti abali ku kyayo tebayingeje bafa ku nviiri zaabwe naye nga gwe mukwano ozifaako osiŋŋaana ali e Uganda okitegeera. Kati nze wano Alvera munansonyiwa eddoboozi senyiga mbedde bubi naye nga nja kuwona. So Alvera nze ntambulamu wano wa neighbor ne mujjayo tebamugaana ye chance gye nina. So mukwano oba naawe omulina maye Abarabu balina ebimuli bateekamu nga balinawo Alvera osobola omukola ki omugyamu n'omuteekamu nkitegeera ba mikwano so bw'oba oyagala buuza commentinga ask I will answer. Please subscribe for more videos. Kati okulaba nga sibikudde enviiri zino ndi wabweru siri munda. Singa mbadde munda naali balaza enviiri zange bwe zenkana osobola okugoberawo mu videos zange awo zonna n'olaba enviiri zange bwe zikola ki bwe zenkana. Bannange Alvera ng'olina growth kubanga nze growth wange mwewulira mumanyi naye nataddemu Alvera ne ndabawo enjawulo ate takutula nviiri kikyo njagala nkibakakase. Oba bulijjo nsanya enviiri zange olw'okukaaluba nga zikutukako emitwe naye kuluno tezaakutuse nyinza okugyamu gundi namba naye kuluno nasanyidde tezaakutuse. So nze ebintu bye ntera nnyo okugamba abantu oba bye nteekayo mu video mba mbikola nga mbinako experience. Ekintu kye sikozesezza sikyogerako kubanga mba simanyi engeri gye kikolamu. Nsooka kozesa ku kintu ne ndyoka nenkola ki ne nkibagamba. So kati nja kukomawo ne amazzi g'omuceere engeri gyogakozesaamu kitegeera ba mikwano. Kati Alvera osobola omukozesa n'omusengejja n'oteekamu butono si olive oil coconut oil n'omukozesa nga spray abamu bamukozesa naye nze muteekamu ne munaaba kubanga baswabirekamu mukitegeera. Okay, please subscribe for more videos. Thank you so much. God bless you.